mwasuze mutya omusibi omutya kasubire uli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana Fahadi abayigidde okubita ngate akutuusako naddala ebiri nkubita ngate bitambula akadde kano mu ggwanga lyatu Uganda ne bulugwanga gwejo otasobodde kubita ngate otuka wansawo owoterawo comment yo akusinziira ku byogenda okubita ngate olaba ku video of course onterako ekigalo tewerabira kubita ngate osharingira ku bano obategeeze nti kakati agagudde side zeno go mwasobodde okubita ngate mugawulira munage omukulu pastor Aloze Sebujingo omusumba owekanisa manyikidwa nga Kananira ndi side wali emakerere avode nabeera nga atemunage akati emula era nga omukulu pastor Sebujingo abadde side zawo ku kanisa ye ku service mu nabako byesodo okubera nga ate ayogerera abaana be bali abomukyala Teddy Bujingo era ngono avuddeyo n'atandika okubeera nga ate akompeyalinga omwana ono mpya baby girl gwayina mu Susan Makula gwe bakamala okubeera nga ate bazaala namukompeyalinga ne bali abaana bali Teddy Bujingo byesobola okubeera nga ate azaala mu bigambo bye abyogenda okubeera nga ate nawe wewulirako mu butambi Pastor Aloze Bujingo ategeeza nti munange wadde yazaalazaala dde abaana naye ono omwana mupya gwe yakazaala saagala kubeera nga tejogera bingi nnyo kubanga obutambi ngenda kubeera nga tembukuzannyira era nga ojagenda wansawo naawe obeere nga te osulawo endowooza yo bwe naaba ng'ogyeyo ngenda kubeera nga tekuterawo n'ensonga zino ngenda kusaba tulo oziwulirize kubanga ebyokuyiga mwebiri bingi nnyo ate ng'olwaleero kiri eno ate nkya kiyinza okukeera ku makya nga kiri side zeyo so ensonga bwezityo zino okubeera nga tezitambula subscribe nga teokateko mubutongole buli wenaba ndese video gyokubeera nga te ofuna notification ndi kakati Fahadi alina ekipya kyasobodde okubeera nga te atweta katulabe ensonga zino eza Pastor Aloze Bujingo n'emboozi eno ogiye kutegeezaako timbawo. Omutima gwange musanyufu olwa Katonda okutuwa ezadde nze ne Susan Makula. Kyetuyinza gamba tulina kyetukoze Katonda yakoze, si magezi gaffe si maanyi gaffe, emyaka gibadde gyekulungudde naawe bw'oba olaba mu bisigadde byonna Katonda yatusaasira naye tetubadde na mwana. Bassebo ne bannyabo sigamba nti sizaalangako, nina abaana naye ono omwana mulalamu. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi zikubire waggulu n'akalulu mu linnya lya Yesu. Mande eno nakiwulidde mu mutima gwange, essanyu lyampitiriddeko ne ndowooza kye nnaawa Katonda okumpa ezadde nga sikiraba kubanga byonna yabituwa. Ne ndowooza nti kanneeyawule, oteekwa oba olina ky'olinda, olina kyeweegomba, musaala gwo gwagana okweyongerako, promotion yagana okweyongerako, omwami akusuubiza okukyala n'akukyusa, asuubiza okwanjula n'akukyusa, wafunako ekimu ekirala tonnakifuna, olina kitundu kya kyamagero. Kitange gwenyimira amaaso nga mpeereza bulijjo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama ffe Yesu. Abantu bano nabayise era weebale Mukama okukiteeka ku mitima gyabwe okujja batoole essaala, nga n'essaala gye batoola yakugjawo bintu ebadde byalemerawo, ebadde byegulumiza, ebadde byefuula eby'ekitalo. Kwegayiridde Mukama nge Taata biteeke wansi w'ebigere by'abantu bo. Ekintu omuntu kyalindidde okumala ebbanga nga tekijja, Taata kisobole okujja. Twasomye mu Bassekabaka ekyokubiri essuula 4 Mukama ne tulaba omukazi ono omusunamu eyali talina mwana, naye bwe yakola ekirungi, bwe wamukozesa, Erisa n'asanyuka. Erisa kyava ayogera eri obulamu bw'omuntu oyo nti omwana gw'atalina gw'atazaalanga ebiro bwe biridda aliba amuzadde. Kwegayiridde Kabaka w'abakabaka, nannyini kisa, nannyini maanyi gwe omuyinza w'ebintu byonna, okikole Mukama nge Taata. Wabeerewo omukazi atoola ekyamagero, wabeerewo omusajja atoola ekyamagero, wabeerewo omuntu atoola obujulizi obutali bwa bulijjo, wabeerewo omuntu atoola obujulizi ng'abadde yabuva nako mu linnya erya Yesu. Omukazi omusunamu yagamba nti nedda tolimba muzaanawo mu kitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri essuula 4. Naye omusajja wa Katonda kuba yalina essanyu ku mutima gwe ng'omukazi ono ddala amukozi obulungi obutali butono, ye kwe yayita okujjanjaba n'aga nti otujjanjabye okujjanjaba okwenkanidde awo. Omwaka ogujja oba okyagala oba tokyagala wakyagalako
kati kijje oliba oba mbatidde omwana nange nangira mu linnya lya Mukama Yesu ti abantu bano Mukama ng'onsanyusizza mu bulamu bwange taata basanyusibwe nabayise ng'ekirabo nabayise nga ye offering gye nsobola okuwaayo nabayise Mukama nga nze nzizeemu ekisiibo mu maanyi nga sisiiba nti wabeerewo ekintu kyonna ekirala Mukama ne wabeerewo abantu abawa obujulizi abagamba nange mbadde ndudde nga Suzan Makula ne Bugingo badde baludde nga beetaaga ezzadde gwe yatuwadde ezzadde ng'omukyala mulamu n'omwana mulamu era nga baasiibuddwa bulungi kwegayiridde kabaka w'abakabaka ali wano ku ttaka ettukuvu erya Kanani n'oyo agenda okujja olwokutaano luno n'oyo agenda okujja olw'essande ensina ensi nga yeeyiwa mu mafuta agabeerawo ng'omuweereza asanyuse taata buli muntu atoole kwegayiridde abali ku Solo FM batoole kwegayiridde abali ku Solo Television batoole kwegayiridde abali mu mawanga ag'ebunaayira batoole abali mu diaspora abali mu Bungereza abali e London abali mu UK abali mu Sweden abali e Sweden abali mu Italy abali mu Germany abali mu mawanga aga Europe gonna Bulaaya yonna taata obakolere abali e Bulaaya abamu balinze butuuze kumala ebbanga abala balinze luzaalo okumala ebbanga abala balinze kubaako kye bakwatako property okumala ebbanga taata okibakolere abali mu USA abali mu USA taata kwegayiridde obakolere ku byabwe abalala balina projekiti zaabwe kunoona ezibadde zigenda mpola abalala bazikola naye tezibasasula kwegayiridde kabaka w'abakabaka eri abo abalinza obutuuze ensi yo n'okujjula kwayo empapula zaabwe gye baziteeka bafune obutuuze abali mu Amerika bafune obutuuze abali mu Canada bafune obutuuze kabaka w'abakabaka abali mu Latin America nga baagala kubeera eyo abali mu South Africa nga baagala kubeera eyo taata obakolere bawe ku ssente baanonayo ssente Uganda gye bazaalibwa bagenda mu mawanga kunoonya ssente basabira abali mu Southern Sub-Sahara basabira abali mu Eastern and Central mu mawanga gaffe agatwetoolodde Tanzania Kenya Burundi Mukama betusaba nabo n'abatawulira saala eno taata obakolere abali mu Sudaani taata obakolere abali mu DRC bangi ddala tusaba nabo Mukama obakolere abali e Rwanda Kigali tusaba nabo abali mu Kigali Rwanda tusaba nabo taata bakolere abali mu mawanga ga West Africa bakolere abaana baffe abali e Somalia bakolere abaana baffe abali mu Somalia taata bakola obulungi obutali butono mu linnya lya Mukama Yesu nga bakuuma eyo emirembe nabo taata bafune obukuumi nsabira abali mu mawanga ga West Africa nsabira abali mu mawanga ga Italy aga Bulaaya Sweden America London yonna abali mu Korea abali mu Japan abali mu China abali mu Asia abali mu Australia taata bakolere mu linnya lya Mukama Yesu abazadde ababadde kuno nga beeraliikiridde ng'amawulire agava eri buli kaseera gaba gakukaaba sinnatereera bagenda kunziza abatambula ne bakunoonya ne bateekamu transporti abamu bava kumpi abalala bava wala taata bakolere mu linnya erya Yesu. Njagala correspondinga ku tags ezabadde ku video za Sefco ezantagindiddwa obwaka bwange bugenda eri Dr. Sefco oyinza okusooka n'okolayo video yawe ey'obukawo nosooka onvumavumamuuko naye nga tonnaba kugikola saagala owulirize ebya Fifi yakuyisizaamu eggaali no njagala ofuneyo obudde olabe video yange eno ne bw'onoononamu ekigambo kimu oyinza obutakola video ya bukaawo oyinza okukozesa ekyo ekigambo n'ofuna solution. Kakati Dr. Sefco sigenda kusooka kwogera ku mwana wa buwala nti gwe njogera naye ngenda kwogera naawe nga a big sister. Omanyi mama wange yanzala omwana omuwala omu kati mbadde nnyo mu balenzi. I have great love and respect for boys. Kakati Dr. Sefco olunaku luno sirukusabira Katonda alukutuuseeko naye tulwogereko just in case. Abaganda bagamba akyogerako si yakireeta. Olunaku Katonda lwali kuvaamu muganda wange omuwala n'afiira mu nnyumba yo. Oluusi olibeera nga n'omukuba tomukubye. Things are funny.
kuolwo oliba nomukuba tomukubye either oliba omwejjeko nogamba anawe enviira nosindika omuntu nagwa wali nasirikirawo oba ye mwenyini aliba akudduka ng'omugala ngenda kukuba aba akudduka oba aseerera agwe ku kintu akalirewo oba ayinza obutafiira mu nnyumba yo naagwa kintu nekimutema nogezaako muddusa omutwale mu ddwaliro to save a life accidentally ne bawanawo singa nti mufu ng'omutuusa. Kati njagala okunyumiza ku kirooto eky'entiisa. I don't want this video to be used as a few moments later. Njagala okunnyonnyola ku kirooto eky'entiisa ekiyinza okutuukako unless ng'oli kiribaawo bwe papa ogenda kudduka ne kuluyo yonna kubanga bagenda basiba mwenna. Olaba nti Uganda eringa etalina mateeka. Tolaba nti tewali agambayo teri afaayo. Omuganda alina oba enjogero oba lugero nti simayanga oba omunaku lwafa lw'omanya nti aliko ababe. Toleka bintu bino kusuula mu katego. Already you have two big problems. Abawala bano buli woofuna obutakkaanya nabo oba baganzi bo oba girlfriends oba fiancé. Buli woofuna obutakkaanya nabo obutakkaanya bwamwe buli ku video. Ate video ezitali recorded nti kulooyawo aliyimirira n'agamba ow'ekitiibwa omulamuzi ezo video njungirire nedda. Buli ku videos ezikolebwa live events nga zibeeramu zihappeninga mu kikolwa kyennyini nga kihappeninga nti abawala bano bakutega omuzannyo. Bo bateekako cameras zaabwe oba oluusi gwe mwennyini weeteeka mu kamasu n'oteekako kamera n'olaga ekiwundu n'ogamba omuwala akubye n'omuwala n'agamba ankubye naye olunaku omuwala lwali kufiira mu ngalo oba lwali fiira mu njuuyo omwo. Vidiyo ezo zennyini ze bagenda okukozesa okukusiba amagulu n'enteegateega. Beera mugezi. Relationship bw'owulira nga tekyakola ogiveemu. Kino kikugamba nga big sister. Bagenda kuleeta vidiyo zo ezitali za muwala omu. Bakakasa ow'ekitiibwa omulamuzi aligubeeramu nti bino omuvubuka ono byakola azze nga abikola. Muzeegwe tewali accident. Munnamateeka awo aliba alwana kale ne weeriba attempt murder. Kubanga emisango egirilaikira okukwata awo just in case God forbid oyinza okufuna attempt murder ng'omuntu tafudde naye ng'agudde afunye ekisago ekinene ali mu ddwaliro. Oyinza okufuna ng'omuntu akufiiriddeko mu nnyumba oba death on arrival mu ddwaliro. Looyawo ne bw'aliba alwana nnyo okwagala okugufuula manslaughter ekibonerezo kikukakkanyizibweko. Omuwaabi wa gavumenti ajja kuluma n'ogwa waggulu akakase kooti nti bino jjo bipulaninga it's not an accident because these videos are happening more than twice. First time bweba mistake ogwokuyite ba mistake ogwokusatu guba muze. Mu bigambo abavubuka abo batabani bo abakulinaanye bye boogera mu videos omuwaabi wa gavumenti era alikozesa ebigambo ebyo nti atagenda kukuba ku luno tumukutte. Statement ezo oba oziwulira nti bo bennyini bakuluma bali beera abajulirwa naye nga nabo bayogera tebamanyi. Video nalabe video ng'owalampye oluggi. Oh God, stop. You're going to destroy your future. Nalabe video ng'owalampye oluggi oyitamu. Ebyo ebikolwa ebyo olirwana n'omulamuzi omukakasa nti wali tolumba muntu mmukuba. Jjukira gw'olumba ataddeko live agamba omukubi ekubye. Gwe naawe ogamba nkulumba osaaga fuluma ennyumba yange. Okitegeera. So if anything happens nkubuulira ne bw'oliba tomutaddeeko omukono kwolwo ate munnange ebintu bizibu ebibi byeyitinkiza kwolwo oliba tomukubye wadde oluyi. Naagwa wali n'akala. Naye nga mu butuufu gwe ne Katonda omwe mukikakasa nti tomukubyeko wadde oluyi. Naye ebirikulumika zino video zendi mu kwogerako. First of all mu video zammwe zonna z'olimu mwerumiriza okuba nga muli ku drugs. Ono alumiriza drug agwogamba ono ali ku drug. Bagenda bireeta mu kooti muganda wange bakusomera emisango ekitono nnyo ng'ena.
ekitone nnyo ng'ena bajja kugamba odraginga abawala bajja kusomera emisango nti Uganda eringa etakola organization ze Uganda ezolanga ezitakola koro zigenda kubeera kubanga zaagala nnyo kamera ogenda kulaba ebitongole by'abakyala ebirwanirira eddembe ly'abakazi. Let me tell you, they are seeing you. It's not that they are not seeing you. Bakulaba. Era babiraba bino. Kazibera security agencies. Babiraba bino. Babiraba. Naye bakulinda bagenda okukukwatira nga wallahi tosobola gamba bampayiriza. So, relationship zino olabanga nga tezikola ziveemu. Otherwise, obujulizi gwe mwennyini n'abawala abobeera nabo mubwekolako. Ate nga bujja kuluma nnyo bajja kugamba domestic violence video nga weeziri. Ate teri kibinga mulambo. Nti ne bw'oliba olina omunene ow'okkubira buli omu ajja kubaako distancinga ku mulambo. It's high time. Bw'owulira nga tebikola abaana b'abandi abo bagambe nga bagende. For the girl child bajja kugamba Fifi omuwala nga tomubuulidde. Omuwala naye sirina nnyo bigambo bye. Kubanga bye munyaali agadde omugamba tubyogedde twabyogera ku bawala abaasookawo. Essaawa eno one of the girls is now also a victim. But wabyogera. I remember nakola video ne muyomba ne mbagamba nti katonda mpa omwana w'obuwala n'atuuka awo musaba amujje mu nsi. Ekitegeera twabyogera kati katwogereko n'omulenzi kubanga okusooka twayogera n'abawala naye abawala baagaana okuyiga. Tayigira na kubali baasookawo nti wenda bampi ziyitiridde ngende. Kati katwogereko n'ow'obulenzi tubeere nga tutaasa sayidi zombi. Sefuko video ezo ziraba ze recording wanaawe zo recording ku live. Those live events ziri banzibu nnyo okuwakanya mu kooti muganda wange. In case ngobubi bukusanze si bukusabira but just kirowoozeemu kubanga first of all ogamba omuwala akozesa ice wakyali bamukozesezza to the maximum nekaseerera nekagwa n'atadda ngulu oli kinnyonnyola nti ddala tomukubye nga video za live ze mubaddemu nga mwesika mugwa mukola mutya weebiri muganda wange bajja kulumiriza mu kooti obulone obw'ekyusizo. Let go. Let me tell you, if you're 25 years, I'm just saying, oyinza okuba nga oli muto kwejo omulamuzi n'agenda akusalira emyaka emirala 4. Think about your future. Ogenda kuba ogitemeddeko ettaka. Think about your dreams, ebintu by'oli mu kulootako kati by'oyagala okubeera by'oyagala okukola ng'omuntu bigenda kufiirako mu second age. Omuwala lwalisirikira mu njuyo anti bagenda kutwala nga asaaga bakuyita ku musikola ki ng'amabeere g'omukadde omuganda alina obanjogero balugero wakyogera bagenda kutwala nga asaaga moga katonda tebagenda kuzza. So as a big sister I'm just watching out for a young brother. Wake up togwa mu katego ng'olaba video zijja kusiba ezo z'olaba muganda wange olunaku lumu. N'abo abavubuka abo bonna abakwati babasibe. Ate internet eno ogiraba yeerikomyawo lives ezo zonna ezikomyewo awo nga buli wotunula bujulizi buli wodda bujulizi. Omwana ow'obuwala domestic violence gyoyogerako mu video eno esobola kustopinga nga guguba kuba ogambye it's enough bw'obanga ddala okubwa ng'owulira okubwa kubanga ffe tuyinza okuba abali ebbali tulabye mbu okubiddwa naye nga kuggwe okukwagala. Then bwekuba kwagala stop involving us. Abalala abali ebbali kubirikodinga n'obituwa stop because bwe baba bakuba it's high time banange ewammwe beewunya babagobayo gye mutadda. What's the problem? Okitegeera kubanga tetulina bwe tugenda kusika mu bufumbo obwo ffe tetusobola toli under age wetwalayo olaba. I've always told people domestic violence tusobola kwogerako mwogere tewali kye tuyinza mukolera ffe tukusitulire tukutwalire poliisi eyo mu maka gwe gy'otannaloopa nti bakuba simply because ffe tubiraba. Kyekiri kyegambye nti ne poliisi eraba byonna ebigenda mu maaso naye bwe ejja kugamba tetunafunayo complaininga tetunnamufuna. Okitegeera kati gwe gwe bakuba oba nga tonnanoga tuula bakukuba embaka lw'onaanoga oveeyo. But for yourself think emyaka gye egy'obuvubuka waali gyonoona. Emyaka gye egy'obuvubuka waali gisimirako ettaka mu bintu ebiringa eby'omuzannyo
bintu ebiringa ebyomuzannyo otandika okugamba I wish kale singa atandika okuba nga yatambulira mu bwongo obwo. If it's not working out, yo, quit it. Oyingire empya mewegano ogivemu oyingire endala. So to the girl child, nga wejje waka ne kugenda bulungi w'omusajja bakukube mpaka lw'onaanoga. Mukwano bw'onaanoga trust me ojja kuvaayo. Fere bina kyakukolera era abatutaaginga mumala biseera lwakuba nti mu video zange zasooka saayogerako message ya mwana wa bulenzi. That's why leero ngambika